Waberawo kubanga oyina sente ne waberawo n'olinga ye ayina erinnya olinga ye agamba nti ne bwe ntuuka kasabala babulabi feesi yange kiba kiwedde kati gwe olowooza kwebyo kiki ekisinga okukola erinnya kyaki badde ne bebekulu ebbanga naye kikino kyendize ninga ennyonyi ne bebekulu tutambula naye teri kintu mutima nange kinsanyusa nga sinze naye muntuuse mu nsi endala etali Uganda abantu balaba bebekulu tebamusaako attention tebamanyi buwumbi bwa sente balina ku akawunti tebamanyi mayumba galina era one time waliwo incidence yaliwo twali Zimbabwe mukwano gwaffe omu agendedde ku kipapula kya passport bagimumanye netufuna ekipapula ekimutambuza bwe twali netuyingira bungi Zimbabwe kati mukudda ku airport nebagezaako musumbula bebekulu nagezaako kubingiramu abasajja nabamulaga nti tebagala kumanya yakuba essimu yali eki olw'erinnya lye abasajja bajja ku airport ye Zimbabwe gamba bane mutusonyiwe mutusaasi bebekulu bidintibategeera ninga jasa ali ku kkulu tebamanya sente zaalina terina kikumi kye yabawa but his name kati erinnya lyasoba Ronnie White mugagga ate mukwano gwange by the way ajja kujja asimoloke efune obuzibu awo mu rawundi abajja kujja omuyamba bonna bajja muyamba lwakuba amajali naye era nga bagamba bane tufiirewo naye omuyimbi ajja kujja afuna obuzibwa basindike emotoka bafiire bana omuyimbi waffe ndulusi ekya sente tebalimu bagala kumanya soko obulire ku bantu bo obagambe kiki bagenda okusuba oyo agamba nti nze sigenda kuba nakasente mu nsawo nti ate biki mugambe kiki abatasubwa guno omwaka gwa kutano nateeka concerts ku Big Zone Nansana yewali besi yange owawo nga ntambula nnyo naye bampagiridde ebbanga lyonna naye ku guno omulundi kyanjawulo olimba lwengenda okulonkinga wali tonsuza ntunula ku YouTube kweluli kasootukamu nsuza ntunula Ronnie Mutabazzi kuliko nenyimba endala nyingi nkoze rehearsals ezimala bebekulu akoze rehearsals ezimala anti wali mu bungi ate akuba like Gagamel bandi yenkuperekedde ebino okuba kusaasira mama kabina fefe busi denzo omukambwe ndese little boss ow'eddoboozi oyo ndese big eye nindeta ba Ronnie Nero and comedian Ronnie and Bobby Brown nindeta yes Joban Muzinda kuba mu Eagles Production nindeta Rachel Namiro kuba mu Eagles Production muje monsoza ntunula nalwala nga sibalaba mikwano mbadde nteesa bwe muba mumpulira nze ninawe ensonga zenjagala tuzifuule ensonga yo ng'asatu mulumu ku Big Zone. Come, we have fun, ladies and gentlemen. Mumwewuliridde eddoboozi alina omwana ye mwogererako nti mumwewuliddeko but anyway twagala kubajjukiza abatusaamu ssente abantu bokka wano ekifo kye tulikola grandi nga gwayagala swimming Monday, Tuesday and Thursday swimming. Nawe abeera ne stress zo buli lwakusatu wabeerawo live band osobola okujja n'onyumirwa ku live band gwe wenna omukyala basire queen abaagala okusireyinga tubeerawo ne swimming pools waneeno ojja n'5000 zokka kati golooza lwaki abayimbi nga mmwe mubeera n'enjawukana n'osanga nti gundi takwatagana na gundi kati nga tuzze tulaba bino ebyobufuzi ne biyingiramu Bobi Wine takwatagana na bebekulu lwaki mbadde manyi bwe tubeera muti nti tubeera ba Luganda lwaki enjawukana ziri nnyo mu bayimbi ensangi zino n'osanga nga ennaku zino twawulira kati ne Fresh Kid kuba kati ye muyimbi omutaaliko lwaki wakiriwo ekyo omuti bwe guba gukula nga gweweseemu guti oluusi bwegukola gumenyeka akakyama amamera industry yaffe eno ezimbiddwa oluusi ku musingi okutali gwa laavu nnyo nze mbadde okuba najingira mpulira entalo nyingi ekitegeera era nagenda okujoyininga bebekulu olwedde balina okutakkaanya ne sayidi endala eyo era sisobola kulimba lwaki lwekiri naye nga bebamanyi ekyalo bakimanyi mitima gyabwe ekitegeera era ogenda okuwulira n'ogundi akasukidde gundi ekigambo ate tekiri wano Uganda yokka n'amawanga amalala era waliwo omuyimbi oba yali ani
yakubwako amasasi ne bagamba lwa Tupac yamukubye bali bamuyita Notorious B.I.G. ne South Africa abayimbi beeri bubi Lugomba tebadde wanooka n'amawanga amalala naye wano ate oba kyasuseemu bakiriki gomba so kibadde bwekisa ebbanga era kiringa wekiyambira olwawo nga si kituufu si nkola ya bwakatonda naye oluusi katoloba battles bwe zijja battles zijja lwakuba obutakolagana batu yabadde kulu n'omusajja Bob Wine yakola sente empitirivu buli omu n'abali okuddamu okubuuza nti bakola zino battles kufuna omanyi oli akola battles ne baleetawo concert. Is it a way to promote their music? Not every battle can make money, but trust me, Bebe Cool and Bob Wine's battle, the promoters got some good money. It's a bit. Katoja ungamanti katika Gravity now ovuddeyo ovumye Embozzi mu mwezi mutegeke battle. Nonsuubira nti ojja kufuna obukadde bw'essente obutuufu. So battle ya Bebe Cool badde I'm sure namwe mukuze mulya battle. Gundi amuvumya amuloka bamupya akyambe mu lubuto bituze tubiwulira and that is real tebeekoza ate it is not that bagala kukola ssente that bagaya balina obutakwatagana bulungi. Tubadde tuwulira abayimbi abakyala Cindy ne mwana mwala Shiba Kalungi kati gwolowooza oli kwegamba nga bonna tebaagala kukkiriza Shiba agamba asinga ono okuyimba Cindy okuyimba ne Cindy agamba Shiba amusinga kati gwolowooza wakati awo ani asinga gwe oba olaba? Shiba wa kabi alina ennyimba ennungi era kwali ate ali hard working. Shiba tomwesimbako hard working woman alinga musajja okitegeera naye ate ebbanga linabidde ku Shiba mulabi ebbanga ayimba live music naye obaakowa mangu ku live mwe live amenya Cindy akubye live music ebbanga lyamulabidde lyonna. So okusinza ku ndaba yange Cindy bwawada ku microphone ayimba live music. Live music is part of her, it is in her. Ayimba n'olyanga CD nakola nazi nenga ali ku track ne Shiba mulungi ku live music naye Cindy ono ku live music yasobyemu era mu munoonyeza ku YouTube performance zaabwe Cindy ate jjukira Shiba alimu okuyimba nayimba ekigambo n'akyomya ne Shiba ono dancehall artist akutta manya Cindy so enjawulo eyinza okubaawo. Balonda ba members oba abakulembeze mu wuma abayimbi abamu bava ne bagamba abo tebasobola biki bayigenda kukola music industry yaffe bayinza ogiza emabega wenna gwe oyogera ku kyaba abo abakulembeze bwe balonda. Bayibuli egamba teri bukulembeze butava eri Katonda oba police for granted ne munnange teri bukulembeze butava eri Katonda ne pulezidenti w'eggwanga lino omanyi bakyalemeddeko bw'ati singa oluusi oba yafuna oba yavaako ddoboozi yawummula naye mukwano Katonda yakuwa obukulembeze era bw'atuuka essira nga ze bukima abukima ne bw'oba mu bbanga mu nnyumba. So bano bakulembeze baffe aba umma tubaweeyo chance. Oyo omukyala Gombya omukyala weebwa ekitiibwa oyinza omulaba mu mutima obanga omuto naye mukyala akuze n'emyaka ate abayimbi munnange ali mukwano gwabwe bw'omusanga ne Bebe munnange taata ye Gombya soka bw'omusanga ne Gravity munnange okitegeera ate nga abadde mu system agimanyi. Akati nga ggwe waliwo emabegako awo twazze tulaba amayimbi waliwo amateeka ge baateekawo naye nga bagamba teri kugenda ku bivulu nga bisatu omuyimbi olina oteekeddwa kuyimba ku kivulu kimu. Olowooza amateeka ago ge baateekawo nga gwe tegakukosa oba? Amateeka ago balina kye bataalowoozaako before kye balowooza ku nsonga ya copyright okuba nti tekola mu ggwanga ebyo bisoboka nnyo. Diamond Platinum takola bivulu biwera 5 mu wiiki bw'aba n'akola Sunday bw'aba ayambye nnyo abamutegese ku Sunday abalala nakwata si ey'okubiri mulina omuwawe essaawa nga 7 nga tanabakola shoti n'amala okuyimba ku Lagrandi wano mulina omuwa obudde obulusi n'agendako mu budde n'amuba n'anaaba tegeera you have to catch your time n'awumulanga omu 8 hours bwe ziyita aba 7 nojja ku kivulu kyange takola so 3 in a day
ne wane waffe ffe twefuga bebe kulu simayibona mukakasa nti mukulu togenda kuyimba show nyaza bukadde bwayimbira sente nyingi tojja mukuga nti bebe bwayimba bukadde 6 million 7 million ojja mugamba ofunye sheeyo okubiri kati komaawo ngirada ajja kujja bwayise ku Eden ayimbe agende enansana ku big zone naye nga bonna bawadde time yaabwe ate wagende ebusega it is almost the same road ajja kufuna obukadde 5 6 abeere musanyufu otege wa music wetamufunamu nnyo kisukkaawo nga corporate olaba mu America nti yalina corporate omusajja wamusaininga omwaka mulamba nga corporate emusasula sente empitirivu nyimba zitambula ng'alina kuzimba mayumba malungi kugenda ku biiki kweyagala na family kati gwe mu bufunze ogamba nti etteeka lye baateekawo lirungi basootinga enno si lirungi n'akamu soswagama muyimbi bibuli okomaawo ku mbeera y'ensi yaffe ku mbeera ate Uganda we yatuuka sente olina okuzinoonya olina okutega buli wamu kati gwe ani yali lolomodowo eyakusikiriza okuyingira mu nsiike ya music eno n'ogamba bannange ne bazikomyawo n'atazongerayo waggulu kati nze role model wange back in the days yali Mesa Semakula nze style bateekako n'ekitiibwa sambesaaki yayimbanga bambi era akyayimba respect yali omuddu wange nyimba ze nzeegomba era nyimba ze mu buto bwange zankoliranga ebintu nenyeza nalinga bakuli eyo kuzi promotion ze zima za buto buti nga nze nzekawangula gwe fast ebitobanga nawe yagalanga wendi banenga bwentandika okukola olwo bagabugamba neyawangula nenvangula ebirabo nze respect no like mukyamwagala n'abayimbi bazze nnyo ate era otegeera ate nange nkubuse omwana ayimba akayimba little boss nogamba oh god jamikaze ga what utalo nayimba gaga bambi abaana bayimba kati muyimbi ki gw'ogamba nti ono bw'aba nga mpadde kolabo oba n'ogamba singa nfuna omukisa n'esisinkana omuyimbi bw'ati n'ampa kolabo mbeera mpulira nga ndi wa mukisa kati newaba mukazi newaba musajja what about you abayimbi nno bwe buli lwala balina erinnya wa bwampa kolabo sobola kuba gigaana ate tesobola kubambi otegeera sijagamba nti kuba big basajja bamanyiddwa wamaanyi bwe bwankwasa bulimbi era tesobola kukigera bebe kuulu era infact tulina plan maasaako niye bwakuba kolabo manya straight kiwedde otegeera little boss ku nyimba ye bwakuba kolabo sure amakabina alikatu nakuwa kolabo manya otegeera so tell me ndigo some maaso lwakuba nange nina management ng'omuntu at the moment ekya kolabos tekiri mu ndowooza yaffe at the moment olwo betulina okumaliriza abalayi baffe abalungi tugenda kusooka nga tuwa Ronnie omuyimbi waffe omu ow'amaanyi abeeko obugambo bw'abagamba abayite mu concerts na buli kimu kyonna abeere ng'akibategeeza ebisale ebigenda kubeera bitandika saawa mmeka security abeere ng'atubuulira ebisale byonna mukulu akazindalo kali gy'oli neyanziza concert ya 3 guno omwezi ebulawo ekisinga 2 n'obutawera ebisale ordinary gaba mutwalo nekwe sobo manya subira ekirungi subira okutula ku meza nga bagiyoyosa abaana nga bakufaako live music kabebebe kulwa kukube fefubusa kube litobosa kukube bigaya kukube denza kukube lecho na miro bannange ndekane njogera naye abantu boolese bamaanyi bonna tekuli munafu gwonyoma era buli kimu kiri high gear kinyumiza mu bingi mwebale twagala naye nga gwenga olinayo omuyimbi gwoyagala tukyanze olinayo omuyimbi gwoyagala tuleete tumubuzeko ebibuuzo nga Ronnie Mutabazzi we tumukoze nawe ddembeyo kugenda ng'osindika message noba ng'otubuulira tuba tujja kuddamu tuba tujja muleeta
kubanga tukola bye mukola ki Bye mwagala. naye ng'olunaku olwaleero bwetutyo bwe tubadde bwetyo bwe tugenze naye nga tubadde kula grandi ate ng'omuyimbi abadde Ronnie Mutabazzi naye nga mwenna abasubscribinga abalikinga abasharinga abakomentinga mwenna tubaganye bamikwano tetujja kumenya mannya n'abali mu bitundu ebyenjawulo tubagala nnyo muli bangi tetusobola bamalayo ndowooza mumwewuliriddeko bwatyo bwabadde bwetyo bwetubadde wano kuragurandi gwe wenna aba yeetaaze okutegeka emikolo gwe wenna yeetaaga miitingi jangu bulungi nnyo zi birthday oyagala kusurprisinga mwagalwawo jangu bulungi nnyo wano kuragurandi tubeebaza nnyo mwenna okuva gye twatandikidde mpaka we tukomekereza ongere okusharinga okomentinga okulikinga yagaliza muno ekintu naye akinyumirwe tiweyagaliza wekka gamba ku munno agambe ne munno bwetyo bwetuwadde wano ku Sebbazi munange tukoze ne mwana Mnenzi Gadi wamu ne producer waffe omu bwati King Smith tubaagala nnyo mwenna abalabi baffe abalungi mwenna abatutumira LMTV. Let's go fast.